nkubye. Tesi. Oye, kwata ko wano. Kwatira ko wano. Minister of Oil. Yagale. Anti naye mugamba kijjero kino. Feel at home. Feel at home. Welcome at Sheebah live. Atena ngendi live with the Dumuna live. Questo de panda. Oh! You all are them on fire. I know my boss. Boss, you got to touch one. Boss, byonna. Full package. Namunyiri Dani ayambazani. Yogera kituufu designed by who? Designed by Mateka Kutaka. Ani ya design Nze mu designize. Lero nze mu designize ku mukolo kwa Sheebah. Okay. Kano ko mwambade ke bayita batya Kabako. Nkano bakayita Sheebah holiki. Ate tukayite kikuba mukolo gwe tuliko gwa Sheebah ate nkatume erinnya ki. Tuli ku Sheebah live kangatume shi tukatume Sheebah holiki. Kubamba kubanga era tuli ku Kabako na libadde nkaga tukatume Dumuna. Ne tukayite Sheebah holiki. Okay. Secyangu sanga kapo eri crazy nge wanga denga have you do it? Fe tuli mbya kuwangala fe tugenda maaso. Ebyo kuwangala fe twabivaako kuba na wano tuli mbuwangazi twebaza Katonda buli lunaku n'olukedde olwajja olujjukira matebanyu. Kati ate olwalo nolugenda kunyuma nno ogenda kakasa leero. Dumuna alinga omukambwe nawe olinga omukambwe kukikola mutya mukyalo. Nensi nkambwe amma mukyala kambuwalanga mukwebwa olaba ebiremye kambuwala toseka enensi nzibu nnyo ne betusekerako obusekezi nabo banyiiga ekiro bw'omusekerako emisana ekiro n'anyiiga bw'omusekerako akawungeezi lwali tetunyiiga ate ne katabani kaffe twambaye tutena kutuka training okuba akanyiiga eminsi yakunyiiga atuli mabegaawo ali awo mabega bamugaana kamera ono manager wange bagambe ko kale ku lubuto olwo bagambe kwengeri gwa okuba omwana w'ensoma bagambe ke bigambo bibiri kye bagambe ke kigambo bagambe ki yetakuleka kukibeera ate namuzaala nga nsazeewo ate tikitoko nzera gimukulira nawe nze sibitegeera ne muganje galogende kuli bakeera ne muwala we n'omwana we ne bazina ebintu bye sitategeera nange nayingira byagwa ayi ne buli lunaku mukanya mugalwa totaddeeyo kolera akantu mba mawulireyo mu ddiro nga bakazina ne mugaa leero totaddeeyo koobongere omuliro omulaba nga ateekayo omwana naye bafanyi bagumanyi abaana wagwesikaani baamuwa temunafuna ekyo kizibu ate kati ng'osobola okulumba ow'amagye nze nyini ndi kivumo nga tonnanvuma nga tonnavuma mwana olina sooka vuma nze kati ate bw'ovuma omwana oba owalampya ag'omubbanga tebasobola kuba nze ndi generaali ate benzaala ba lieutenant general ate noono kano kati bw'olumba kano bwenteekayo general balina kuwana bwana ate kiraba omwana wange eddame mulengereko ne bwali awo ddame ennamba kati ayagala kujja mu kamera naye kubyogera naye tabisobola byayogera nze nno mwogere kamyako musically omwaka guneeno musically I'm mad I'm crazy sina kutimba sitaluyimba mwantumako ani yabagamba nzita ze bantuma ennyimba nze mmanyirwe n'abateera era ddyo baddi ndi ewaka nzirina n'ensita ndaba nange bulabyawo ku billboard nga buli baana bantaddeko buli kampani bantimbye buli kimu kati baana show Christmas ziringaana sibitegeera naye alhamdulillah bakutimba ne music tokoze tesaagala kukola ne ku listi saagala njagala te wajja akola kuba nange njagala njikola omwaka guno naye nga watalina luyimba ayi aluyina emiryango TikTok lulwo kuba zakayo lulwo ate saa byayimba bibyo ate bya mukwano gwo saa mukwano gwange nnyo kusinga Kabako by the way I'm planning my dear was telling me to release an EP nemugamba kamalo kumala nangamba batero enyimba I think next year January 1st. Obviously I have to release a brand new music because I must store way. Bwana ingira owa 222 bwana ingira mu 223 ngeri stock je nakubira ko.
twetaaga Kabako. Ate ekivvulu omwaka ogujjanga mmeka? Setunaba boss tesaako kyogereko. You are still planning it? I'm still planning. I'll call you. Okay. Tulinde essimu. Kabaka agenda kutimba. Kabaka live. Okay, how do you deal with your man? Because ali mu limelight. Tufunayo kibeera kyonna ng'olaba Sitekwini bamweteze. Gwe toli Sitekwini yali akuteguddeko. Seetega. Kati nga bw'ojja engeri gy'akuyisaamu ng'oli naye n'abalala era bwe batulira. Oli mugumu. Ndi mugumu nnyera ne we mukulekera. Annema. Embaga ya ddi okwanjula kwaggwa. Eyo yaggwa. Eyo yadde Batuse ffe twamala okwanjula. Embaga ya ddi tuzze ku mwana. Tukoledde embaga tusooke tuzaaleyo abalongo. Tusooke namugambe tulina abantu abatawanya bali mu lubuto bali babiri. Njagala balongo. Era bw'obazaalira bwe mashallah taala. Embaga nja gikuba. Bw'obazaalira. Bannaye n'ekirala nga ngenda mu Sheebah mumbeere wala nyinza okufuuwa omuntu ssente. Thank you. Mukabesi bosi wange mumpe. Ani ali ready okugwa? Baby, nagamba mbona buli muntu agenda kugwa. Enkona wali ku ddongo. Ate njagala mbaye. Mukomu. Ngamba mukyali babiri. Agamba gwe taddamu. Akagambo bakayita alhamdulillahi rabbil alamin nebaza Katonda. Naye oli bw'abalaba ayinza okugamba bannaye temwesaana mulinga abaavaako mwenna. Bw'abeera ye n'abeera n'abantu ate olaba twesaana nnyo Nali sikitegedde naye nange nakakitegeerawo emyaka nga 8 naye nga twongerayo 9 mu 8. Omukyala ng'alabika nnyo ku TikTok ng'akola bukyalenge n'abaana. njagala abikole. Musango weekole buli kintu. Nze nagimugulira nawo. Nze siri ku TikTok sigirina. Namugamba weekole kuba TikTok yammwe bennyini abagamba mbu ebyabalungi simanya mbuno abalungi obulumbe bunnuma mbalaba nemugamba teekayo era mba muwulya ku makyanga abuzinawo nenga fayadedde bawe Ate gwe. sinisobola zati nze ate ndi w'amajja nze ndi wakunoonya ssente. Nze mala okunoonya ssente nga ndeeta essimu oba kamera 3 ng'agikwata oba eneriko ng'ogikwata oba biki alhamdulillah ng'akwata nga nze neyongerayo nange kuba biwe bulamu bw'ensi eno ate onyumirwa eki amma ku nsi eno weekola ebyo ebirala tebiriiyo Ngo bikunyumira. byebinyumira ate biki ebyamunjagaza noonye biki sigaza kunoonya basire kwini bana bali kutanto ojja kundaba ku TikTok olwokuba sirinaayo wange ng'ondaba nkebera kokoko tebakulimba nange nawungira ku wange olunyiga bwete ate gwe mfolowinga eka gwe mfolowinga ku TikTok followinga ono ne Chris Brown ne Sheebah Basatu. abantu batono nnyo wano mu Uganda. Twakulabako emabegakaawo omukyala ennyumba muyingidde ennyumba. Nayingira dda byaggwadde ebyo naawe tugenza okuva ku Sheebah okujja wane wa Sheebah tolaba ate tuvudde wake nga tozitukula si wa neighbor. Ennyumba entwala za Jeff Kiwa ezaaliwo mwamala ne muzimaliriza awo. Tonyumya bintu ebyo byansi byakuleka. Twayingira bipya bygones Badiza sente. ezaki ebyayita